kakati ngenda kuba nkuwa techniques gwomuntu ayagala okufollowinga abazungu baberenga basobola okufollowinga back kubanga ononye ekintu kye bayita connection oberenga ofuna connection n'abazungu oberenga ku TikTok account yo osobola okuba ngo ina abazungu boyogerezeganya nabo mu chatting wano ku TikTok mu kabox sina kindi we mwetegera we muva nofune namba y'essimu bannanga ekintu ky'okunoonya connection temutunuulira bintu bya mukwano byagamba ti mu byakwekwana tunoonya connection okubanga oyogerezeganya n'abantu abali abroad okitegeera kyovulaba ebulayi eno wazibu nnyo okubeerayo okujjayo nga toyinaayo bantu b'omanyi kye tuyita connection okubanga oyogerezeganya n'abantu abali abroad ng'okozesa essimu ye ey'omu ngalo just ng'oyina smartphone yo ate ekirala ng'oyina data yekka tekiriiko oba oli mu kyalo naye kati zino techniques zenkuwa gw'omuntu ali mu Uganda kati wuliriza gulawo akawunti yo eya TikTok bw'oba ogiggulawo toligestalinza na namba ya simu kozesa email gyoba okozesa basindikeko password ogiggulewo bw'omala okugiggulawo tofollowinga muntu yenna togenda for you page kati wano ndi mukuwa bukodyo soko nnoonyezeeyo ebifaananyi biringa 4-5 naye njagala nga buli woba ogenda posting onako postinga ekifaananyi kimu uliza ebifaananyi bino enjuba ng'egwayo enjuba ng'eri mu kugwayo ku saa 12 mu budde bwe Uganda gikuba ekifaananyi bw'oba ng'olina omuntu ayina embwa oba nga nto oba nga nkulu zikuba ekifaananyi oba osobola okukwatayo ka vidiyo akatono ekirala gwe n'oba toliimu era sikwetaagamu kubanza ekyembala wano nkimanyi ekirala osobola okubayo ebimuli ebyenjawulo ekirala osobola okubayo obuwuka obwenjawulo oba gwosanze buwuka oba bumunyero oba bukigwe bugazi olabe ng'osobola obukuba ekifaananyi oba osobola obukwata ka vidiyo niwe ziba nsanafu ekirala oba oyiseekeyo mu nsikosiko oba mu kibirabira gwe kubayo ebifaananyi oba sikyo kwatayo ka vidiyo nga katono kaakati abazungu bano bagenda kukufollowinga batya ku page yo eya TikTok ojjukira tebakumanyi uliza obukodyo nze bwenkuwa ng'ate oli mu Uganda kati buli lunaku njagala osooka opostinga y'ekifaananyi kimu oba ebifaananyi 2 ku ebyo nja kuba nkuwulya sitole gy'ojjotteekako kati genda osaakinge ensi gy'oyagala abantu bakufollowinga abantu abo oyagala bakufollowinga nga bava mu nsi ki mu nsi naddala zino ez'abazungu bw'omala ofuna eyo ensi saakingamu essomero osobola okuwandiikamu ekigambo school n'oteekamu ensi yonna gy'oba oyagala bajja kuleeta TikTok account ez'abaana abasomi oba abaana abasoma eno e Bulaaya kati abo abaana abasoma be baana abato bayina TikTok account okutandikira ku myaka 18, 19 awo 20 following ya abaana 5 oba 6 kyetwagala account yo esobola okubanga erika abazungu okitegeera bw'omala oba following sirika lwaki nkugamba abaana abato bajja kwangwa mangu nnyo okufollowinga back abantu abakulu tebajja kikola kuba omuzungu tajja kumalaga kufollowinga takutegeera naye nabo ate mudda mu techniques zengendo okuwa baba bajja kufollowinga kati biki ebisinga nnyo basika attention bye bifaananyi biri gwe bye bifaananyi bulobera nga byojjo teekayo bajja tandika okufollowinga kati mu kufollowinga je ayinza obutamanya gwoli mu nsi ki ekyo tajja kitegeera bwanalaba ebifaananyi ng'enjuba egwayo alabayo ebifaananyi by'embwa zinsobola okuwulya ango zosobola obbikubiramu kati buno obwana obuto bujja kufollowinga back buna kufollowinga back n'ofunayo abaana 3 oba 4 nga bakufollowinze back bw'ona ofollowinga y'abantu 5 oba abakulu ojja funamu 2 abajja okufollowinga back kuba bw'anajja ku page yo ajja kuba alabako abantu abamufaanana kati akawunti bwetyo bwejja okgenda ng'ekyuka kati nze nja kukubuulira ate ekifaananyi kyo ogenda kireetera ku stage ki basobole okumanya nti yegwe nannyini page eyo kyetwagala bakiyita connection ng'okozesa essimu ye ey'omu ngalo okufuna abantu abali abroad omuli emikwano si laavu yokka nedda wabula okufuna connection obere ng'oli mu Uganda naye nga ate olina abantu boyogerezegana nabo abali mu nsi ez'enjawulo oba America oba Canada oba luddawa naye ng'okozesa TikTok account yo kino tekiriiko kuweza bungi bw'abantu abalina okufollowinga wabula kiri ku techniques nze zengenda okugamba obere ng'ozigoberera ebifaananyi obiwulidde bye neetaaga kati bw'oba owulira ti mbu kyoyagala ng'oyagala kitandikawo koona ku mukutu gwange ogwo gwa Instagram